ate buli omu ali bulungi kamera nsula akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwa nze producer nansonyiwa nga ndi bubi nga ndi bubi wana ezinzizaayo sizirina producer yagenda zimpa atulekemu lwaki beezazaza muzina ennaku nga tugenda mu beezazaza baba bamuzaalira mu lunaku luno kati tunenye maama we ne taata we era tunenye maama ye naye ate bali beegatta bitozaala muzina nabo tebamanya nti ennaku zino nti tuli batukola nabo muzeeyi abantu ebazadde mu meeyi bazadde baba beegatta myezi ki baba meeyi guba gwakutaano gwaggwa mu gwa munaana ne kati nze mamange yali yeegatta biki mu gw'omunaana nawe bakuzaala mu meeyi birthday yange yanca ndaba bw'otuuka mu meeyi ndaba olundugga nnyo okitegeera mba njasama yasama okulundugga ngamba nkitegeeza nti oyo yakwegatta olw'okubanga nomuzeeyi manyi nze seegatta ebyo ebintu sibikola mukikola mukyammwe abantu ne beegatta buli lunaku kuba kati nze mazima ddala waliwo ebintu byendaba nga okwegatta tekuliimu makulu nze kati maze emyaka 2 seegatta ate wandibadde ogenda mu ddwaliro ambuna omuntu aba mulwadde please this must be EACOP on set. Follow us on Instagram at EACOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another EACOP crime. Oh yeah. Please. Ekyo butonde, ekintu butonde ekyo kiringa oli ogamba ndi maze emyaka 3 situuyana. Nze era situuyana nko kukyanzaalibwa. Naye gwe olabika bulungi. Munaye ate gye bitanga abanaye akaana bakulimba abantu abamu bakulimba era gye nakedde batuuka n'okuvuma obugambo byesaagala kuwulira mbunna akayiringu mukwano akayiringu oba osiiwuuse ng'ate oli katini naye njagala kubuuza obeera nga kati k'ekibiriiti ekigambo kuba kati nze ne anti Mary ki nambwayo nga munene kati ate mageze ngwali mulaavu yaŋŋambye eyo siraavu Mary tasobola kuba mulaavu kiki olaba naawe ali ku booster olaba naawe wenyini egwerabikira obulabikizi naawe waba olwonyirira sinyirira buli kaseera laavu gwe gwerabikira obulabikizi waba lwoba oduumuuse wenna nga naye gwe muzeeyi nafunyawo omusajja bambi anteekamu ku ssente nze ekyo byenkusabira nagamba omanyi ffe tuliira ku ggwe kati gwe waba akuteekamu ate olaba kati wano wendi ndi mugumu nawano kati wendi ndi mugumu nti ngenda kukola atya mukwano nti ngenda kukola atya ndowooza bwe ntudde mu katebe ka Shami mu mayanja n'olowooza ndi muwalawo kana akatebe nkatuddemu butuuzi gwe ngaani nze yogera bakiyita batya musigire nze ng'omusigire wa Shami mu mayanja assistant oli assistant oba deputy nze ndi deputy assistant byonna era buli kintu buli anoonya Shamimu osookera wange okimanyi poliisi ne bweba enoonya Shamimu erina kuyitira wange terina nayitira wa muntu mulala yenna oba tonnamanya kyagudde mu Uganda bamaze okusiba gwe kati nedda Shamimu omuntu yenna avuma bamukwasizza Jeno Muhoozi agenda mukolako kati Shamimu bw'aba abadde avuma nga banoonya abavuma gwe gwe batwalamu kuba gwoliwo ku lulwe anti gwoliwo ku lulwe ate nange baba bantwaliramu naye lwaki tubeera mu mbeera ey'okutiisibwatiisibwa si kutiisatiisa abantu bavuma ebitasaana kati waliwo omuwala last week namulaba nga wiiki eri namusanga avuma Zubeda neŋŋuma ogwo guwala ogumpya ennyo ogulinga simanyi bwe yenkana naguma bugumi nengamba sijja kwanukula kigambo nakino eyagamba mbu nasimanga Zubeda yamulemesa omuliro kubanga yamugamba mbu mumpi kati nze kye nakola ki kati envuma eyo ey'okuvudde eri ne bavuma
esusse ate abantu bakola nnyo ataaka kuba officials ba government naye kati waliwo abantu abavumira online muzeeyi anti abalina nawe ogenda mu musanga ani akulimba gundi yali online ng'avuma simanyi Kaweeke simanyi Kakerenda yani Kakono ono gwe baasiba gundi Kakono ye Kakono si Kakono ani omulala pressure 25 omuvubuka gwe bakutte yabadde avuma Buganda n'avuma kintu temulina kye mujja kunkola temujja kukola ki muvubuka abadde agamba nti kale ndi Munyarwanda ndi wano Uganda nja kubavuma temulina kye munkola mwali bafeeria biki naye tebamunyweza naye Buganda nga tebulina kye bukola abantu lwaki abantu babwataake abantu balina nkola yaabwe bajja buze omanyi waliwo ekintu ky'oba weetangira nga olina oba ekiriwo n'oyagala okyetangire kati gwe bw'ogamba nti muli basose temutegeera muli basiru wava gy'ogamba gye wava n'ojja mu Buganda mwoyerukiddeko mwoyogeredde mwonaabidde engalo n'oyiga okunaaba engalo naki naye ate tusosola nembuuza oli nti kakati okembuulira oba oli kungira mbuulira abaganda bameka abaliyo nga balinayo ebibanja naki baba batasosola abasosola be basobola okubeera nammwe ne munyumya ne mukola ki kati awo tebuba kusosola ate ne abantu nze mbagamba nti n'okusosola ate kiba kya butonde abo be batuvumaganya muzeeyi ne batuvumaganya bannayo obw'Obunyarwanda naye nti ffe kati tulina ekizibu kimu ffe tulina problemu abaganda tulina enkola yaffe tetwaka kati bwawulira yayaka kuba boogedde tumanyi oli ayogera nga yeerimbise muki mu muntu omulala kati ebyo tutegeera mangu olwokuba tuli banjawulo nze kati bw'oyogera nga ggwe ate siyinza kugamba nti oyogeredde bali bonna gwe mmanyi ekizibu kyo naawe walaba Buganda yavaayo ebeeko kyekyogerako ate ffenna tukitegeera lumu nagamba nti oyo lwakwogera atyo naye ki kati nga recent waliwo incident yabaddewo era waliwo eggwanga lyavudde negamba nti ekyo tebakikola ku lwaffe tebakikoze ku lwaffe nga ffe waliwo abatumye waliwo ali behind oli akyekolera yekka ng'alina kyagoba kati n'ekirala abantu ffe ebyo twabirabaalaba dda kubanga ndowooza nti Buganda yensi kuba ffe yali nsi eyasooka okugjamu abantu nga buli omu ajja ne tubasemeza ne tugamba nti gabooze nti anti wava Rwanda tumanyi Micombero yali abayisa bubi Kayibanda yali abayisa bubi by then bwe yabeerera mujje tubeere wano bannaffe temukola muti mubeere muti kakati omanyi kye tukoze tujja gwe ojja kubeera wano ojja kuzimba wali naye kati ndowooza n'amannya tuuma agaffe obeere naffe abantu baleme kukola ki nga twagala nnyo tube nti abantu tubeera wamu naye ate in the end bagamba nti ffe tukola ki ffe babi naye ebyo byonna byonna tubitegeera ate tekitufuula tekitunyiiza kutunuulira balala batakyogedde nti batugambye bati teweegendereza Uganda yekyasinze okubeeramu n'ethnic groups ennyingi Uganda anti Uganda ezirina eteekwa okuba nazo okwaniriza abantu kuva mu nsi endala naye ate era n'abasinga bwe bagambye babaaniriza ne babatwala eggulu babaaniriza ne babateekawa bw'onaaleeta Omusudaani ojja musanga wano we bagamba ffe abasosola Omusudaani ali ekabalagala Omueritrea ali ekabalagala Omuethiopia n'Abaethiopia bali e Rubaga Omusomaali Abasomaali bali basinga kuba Mengo ne Kisenyi yonna yaabwe kaakati bonna bwe bajjamu waliwo ekifo nga bo bayitawo mu Kinyarwanda waliwo wonagenda nga mu Kifumbira wali mu Kitoolo wano wo mu Kinyolo kati buli bantu ne tubafunira ne bakola ki naye nga ffe basosoze kati awo abantu kye batalabanga newuunya n'omuntu omulala ayimiza okuyimirira mu katuuti n'akyogera natandika preaching ebintu ebyekisirusiru n'agamba n'abalala don't allow those people to get the numbers. I know, right? Kakati n'ogamba nti ddala ensi oba boogera ekyo nti don't allow them to get the numbers kati bateeseza mugundi muteeserero eggwanga batwale Uganda mu maaso oba bageze emabega kati nze nkugamba kino kuba I've been here in Uganda for the longest time nti teriyo ba traditional leaders mu Uganda babadde wano abatwetoolodde ababodalinga ne Buganda bataakulirako mu lubiri lwa kabaka wa Buganda nakyo nkirinako bwino
Kaabe wa Bunyoro, Kaabe wa Wankole, Kaabe we Busoga nga bonna baaliko mu lubiri lwa Buganda. N'ebyo ebintu bya Kingdom nze anyway saabisangawo naye ekyemmanyi kyakabyali binyumya ebyo. Anti byaleetangawo enkolagana ennungi ennyo. Nigeria inamu kingdom zina kabaka waayo biki like wabeerawo that connection to kingdom yeno neye. Kakati ebyo byemu ku byali bisinga okuleeta enkulaakulana. Era ojja kukizuula nti Kabaka wayingira bwalinnya kuba president nga ye president kuba fe twali tusinga okuba developed. Kabaka yasooka kubeera president. Yes. First president of Uganda yali Muteesa, tata wa Muteesa. Naye ojja kugenda ne bonaagenda ne bonaagenda ojja kulaba nga amasaza n'amagombolola bifaanagana. Yafugira bbanga ki? Yali avuga Obote n'amuggyako mu 66. Yamalako emyaka 3. Oba ekisanja kye yakimalako kyonna. Yakimalako yali akyaliko. N'emyaka 5 tejaggwako. Obote wafuna 62 yali akagendako 3. Kati mu 66 ne wabawo nnaka. Naye yonna gye yakolanga ebintu bye ng'ayagala okwenkanyankanya ki? Kabaka. Eri ebitundu gye biva bw'obanga akyoli yenkanenkane ne Gundi ne Bukedi Bunyoro yenkanenkane ne Ankole. Era bye yali azimba ojja kulaba gyonna bw'obwanga otambula olaba nga awali saza headquarters zonna zifaanagana. Ng'azimbye ebifaanagana tusobole okuba tutambulira ku ki. Naye waliwo abagira oli n'atuuka n'ogamba mwe mwalonda bubi. Waliwo oli neewunya ng'asula kavule. Naye ng'agamba mbalonda bubi naye nga naye waasula. Kiwava mbu watakola ki? Watakulaakulana. Nga n'obuuza nti kakati ayogedde kyaki. Kati ebintu ebisinga obungi abantu twandibadde tetubiteekako nnyo mutima. Ffe kati abaluddewo nga tulaba ebintu ebyo bw'oli bw'akyogera tugamba nti takyogedde ku lwa banne akyogedde nga ye. Nze muzeeyi waliwo ekimbuzaabuza ku bino ogamba nti like leadership ku president ne Kabaka ani yandisinze amaanyi. Anti president ajja n'amaanyi. Yasinga. President bajja n'amaanyi. Abasinga teriyo ajja lwa mirembe. Like amaanyi ogamba nti kati kino kibeere kino tekibeere. Anti kati president alina eyo si. Anti president yagirina kubanga ye bamuwa ze bayita instruments of power bazimukwasa mu butongole naye ne Kabaka bazimukwasa za Buganda era Buganda toyinza gimanyiira. Kati ye ajagalo giregako. Kabaka amanyike gakomamu eyo kingdom. Anti kati eba kingdom ye. Ate era Kabaka aline mu nsi yonna tulina Kabaka ki? Eriyo Kabaka omu. Mu nsi yonna eriyo Kabaka omu. Ronald Muwenda Mutebi. Yekka yaliyo mu nsi yonna. Teri Kabaka mulala. Ye mu nsi yonna. Kati bali abalala balina byabwe. Buganda yokka yeyina Kabaka. Katata kingdom waliwo ensi nga Nigeria zijjuddemu zi kingdoms ezo kingdoms ewaabwe babayita bakabaka. Buganda yokka yeyina Kabaka. Era Kabaka si king. Nedda sebo ekyo kirala ekyo kitiibwa ekya king. Buganda yerina ekigambo kye bayita Kabaka. Nanti mbadde manyi mwakwata king ne mukivunula mu Luganda. Ffe abaki? Mwabaganda. Nedda sebo. Kabaka kigambo kya Luganda ekitegeeza omukulembeze wa Buganda ow'ennono. Akulira abakulu b'ennono bonna. So kakati ffe kyova olaba nti ojja kusanga nga Kabaka anajja ennamboole ku mupiira. Oyinza okulowooza Uganda yonna eweddeyo. Naye n'abalala bwe bajja bitundu ebirala nabo baggwayo. Kati ndowooza olaba gwe bayita Kabaka. Kabaka agambe bugambi nti atambula kuva Kireka ku bigere. Asobola okutuuka ebbanda? Tasobola. Olw'abantu nga baba naye n'abaabalala bwe baba batambula kiba kityo. Kati oli ye Kabaka. Ne kati muzeeyi lwaki bajjawo anyway ojja kunsonyiwa okubuuza ebibuuzo. No, nja biddamu kubanga sijja biyita bya kisiru lwa nsonga nti embuuza gy'obibuuza mutobuuza nga provokinga obuuza kumanya. Lwaki Obwakabaka obulala bwavaawo waliwo awo gundi tewaliiwo buli bwavaawo. Ab'embala Ankole teyina gundi Bwakabaka. Anti bw'anaabeera wajja kusukkuluma nnyo bayinza omuwa ekitiibwa okusinga ate omukulembeze w'eggwanga. Manyi balina olujanja abantu. Kyova yabuggyawo. Teyabuggyaawo, teyabusangawo yajjira.
ani president kya yabujjawaawo yali Obote naye kati ono bwe yadda teyabusangawo ate they've never demanded for it I think bwe bali gidemandinga ne balaba n'alaba nga kiri necessary kuba baba Buganda bamugamba ffe tumwetaaga kubanga we need him bwe bulamu bwaffe n'abaabwe nabo tebamusigaza era nabo n'agamba nti ate sirina buzibu kuba talina buzibu bwe yasangamu ku kukola ki okubeera n'obwakabaka manyi n'abantu ate abamu abaaliko baali bamuwa amagezi nga balowooza nti abantu bujja batama mangu naye ng'ate nga balowooza nti banaaleeta gundi cultures nga bwe zijja zitambula n'embeera n'enneeyisa gundi traditional leaders bwe yalinga eyedda balowooza nti ab'omulembe guno bijja bakola ki not knowing nti abaana gye bakoma okujja abaana abato be basinga okubwagala kuba balina abagezi balina kye balabamu nga bagamba nti kino tukisuba olw'okuba kino tekiriiwo kati abantu nga walabye obwana obuyimba ku mipiira gy'ebika ti ab'emmamba muwage ndowooza walabye era nga bakulembeza ki mamba eyo naye anti nnene nnyo era bwe nkugamba nga ntonzanyirako ndi wa mamba nange nno ndi wa mamba walayi nagenda eyo nyina gye nagenda ewa mukwano gwange ne bampa bannaroga baba bammamba era nze naroga gwe nalwoga kozi akabbiro k'emmamba ki akabbiro jerengesa walayi muzeyi ngamba sikeko we mba nsodde producer abijjemu walayi mbadde mmanyi kabbiro jerengesa mbadde nga matooka teebe kabbiro jerengesa kangabi kooteebi just bunyimi ayiddi oteebye kangabi lwaki nkoze ekintu ekyo ab'emmamba akabbiro ki akabbiro guba muguya onaye babinsomesa byonna omanyi bansobesa Obuganda nedda nti waaliwo ensonga lwaki mubusoma musobole okubeera ki okuggweramu nedda olaba like amaka ge nalimu ga mukulembeze omu nakani kalikyo liida obanga ayinza okuba nga oba mukulu wa kika oba ki oba walinyiri kakati singa wali waffe kuba nze ndi wammaba ate nandibikuyigiriza nenkubuulira nga ne bw'oba oyogera bwogezi buli mwamanya gy'ova naye ebyo byonna byonna ffe tetubitunuulira ffe tumanya nti obwakabaka bwa Buganda bweyongera okufuna abantu kati gwe wooli sirowooza nti oyinza okuwaayo amaanyi go gonna olwanyise oba osaanyewo omuntu azanya Obuganda olw'ensonga nti wali obaddeko nabo otambuddeko nabo abantu bonna bandi badde nze nzaaliddwa waneene ate kati ebintu byajja ne bigenda mu intermarriages zihaafu zafuuka haafu osanga omwana nga hafu Muganda hafu Munyankole hafu Munyarwanda ne bwanaabeera ki kati anti ffe kati ate tulina ffe twakisussa Omuganda ye alina engeri gye yakisussaamu nti bw'azaala kitaawo bw'aba Munyankole nga maama wo Muganda oba Munyankole kitaawo bw'aba Muganda nga maama wo Munyankole oba Munyarwanda oba Muganda era ffe tuleeta n'olugero kuba nti ebyo byajjawo emyaka bwe nababuulira abantu nyenzo babuulira ku myaka emabega mingiko Buganda yalumba Bunyoro ne balwana kati olutalo ngati kuba Bunyoro lyali ggwanga nga ne Buganda ggwanga so si Uganda nga Uganda baagigatta bugasi okugatta ne bagamba tukole abantu bano okugira ne Abangereza ne bagatta amawanga gonna ago ne bakola Uganda naye nga bakugamba nti naye Buganda yali yeemalirira ng'eggwanga era ng'egenda olaba twatuukanga ekiseera ne tugenda ne tulwanako ne Tanzania ne tuyingirayo ne tulwanirayo Karagwe Obwakabaka bwa Karagwe kati Buganda bwe yalumba Bunyoro nga Buganda ebyabantu beesosola nnyo era Buganda ye yaleeta obutasosola kati abo abagamba nti tusosola nabo bwe boogera tebabikola ki tebabimanyi era tebabitegeera Buganda ye yaleeta ye yamalawo okusosola mu abantu nga bagamba nze sisobola kufumbira munange sisobola kufumbira bano Buganda neewasa Abanyoro era ne batuuka ne tulega nti oli n'atuuka okuba ndi bagatta nga bababoola naba nti obeera nga Omunyoro nobaki
kama omuganda bw'aba azadde mu w'eggwanga eddala omutabaazi badda n'abakazi ng'abakazi bali mbuto naye ne bagamba nti obeeranga omunyolo n'ozaala Buganda nga taatawo kye baali bategeeza nga taatawo muki olwo oba tokyali munyolo kubanga kitaawo ojja okutambulira mu lulyo lwabwe. Uganda nsi erina hospitality ndowooza yekyasinze mu nsi zonna muki mu hospitality Uganda neeyaniriza abantu si Uganda yonna si Uganda yonna naye kyaleetebwa Central Buganda ojja kulaba nti kati gwoba oyagala kale bagamba ffe tusosola and thank you for saying such a thing. Njagala kati gwokeere ku makya ogende ekitigumu nti njagala kuzimba wano tosobola njagala otambula ogende nti kakati ngenze lira njagala kuzimbako wano nnyumba ng'oli Muganda n'atali kale oba baleme gamba nti ffe tukyagala ffe tetukyagala ogende kale ogambe nti ngenze Kabarole nzimbe mbeeraawo oba ngenze Ishaka kuba Ishaka nanti era Baganda be basingamu nti kuba be baaliyo abaami ne Rushereza kati ndindikire hura nti njagala wano bagenda kukola oba kale nti ngenze gye njagala okubeera kansala waabwe babeera balaba ogenze kuba naye bo wano bakansala tebaliiwo abaveeyo wano tebaliiwo obuyinza bwonna tebajja ne babeera n'abeera ne MP njagala nze kitintalaawo luzira bwawwa nga Luyindi teyabeerawo emyaka nga Nansana yenna ajjudde kakati batandika ddi era lwaki bakireeta bwe kiti nze kyenva ŋŋamba nti twandibadde ffenna awamu tukwatagana wamu kuba ffenna tuli bantu bawamu ne tulaba nsi ngeri gye tugitwala mu maaso so si kugamba ne batuuka ekiro ne batuula babaako ne gye batuula ekiro ne boogerera be bali nabo abantu abo biki ne balyoka boogerera Abaganda mbu balina enkwe biki kale tulina enkwe naye kasita z'abayamba nammwe okusembera ŋŋamba abo abakyogera nabo ziba z'abayamba kubanga singa twalinga tetulina nkwe ne mukolagana naffe mwandibadde mubeerawo mutya naye muzeeyi nekyo ekintu kale saagala genda nnyo into tribalism nekyo ekintu kyeŋŋambye nti no Abaganda balina enkwe waliwo ne percentage ey'abamu ey'Abaganda bo bennyini abagamba nti ffe Abaganda tulinako kyova Omuganda tasobola kukulembera Baganda banne nti Omuganda aba agenda kulyamu Muganda munnoolwo bwe bakyogera kakati Omuganda tasobola kulembera Baganda banne Kabaka wa ggwanga kyatukulembera nedda kati nga tuvuddeko anti kakati agamba nti kingdom tuzze kuwa president nti oba tuzze kati oba tuli wanene ku National Theatre nti kati tulonda LC nga abaliwo wano bonna Baganda nga mulimuko n'Abanyankole nga bataano okimanyi ate Abaganda basobola okulonda Omunyankole anti kubanga bo omanyi lwaki basobola omulonda kuba bo tebasosola ate mmwe ekibagaano kakati gwe nze nnyinza okgenda kati ezo ze bayita enkwe kati bo ne balowooza nti nkwe kubanga tutrustinga mu bantu abalala kasita tulaba nti mwesigwa kati nze nsobola okugenda egindi erutti oba Enyamitanga ne bannonda tobasobola kati nze nsosola era nze ndyamu enkwe atasobola kulonda namulala kati abantu bo balina kimanya nti omuntu omulungi teri amwagala gwoba oyagala genda nga obeera mu area ng'oyamba abalwadde oyamba Yesu yali yakola bantu kibi ki kye yali yakola abantu naye baamukola batya oli n'atuuka n'ogamba waakiri ffe tuteerereri erisajja erikwata abakazi naye Yesu mukomerere kati be bantu bwe batulaba society egira nnyo esoosa nnyo abantu abalina obaka nga mbo b'emitima emibi society yonna gye bufa ne gye bugenda bwe wabaawo ekikolebwa ewagira nnyo omuntu akola ebintu ebibi gw'oba oyagala okulaba ojja kulaba yaabwe edda gwegenda ku social media kati olabe ng'obadde oyogera ku ngeri gye bacunyizaamu abasibe oba eri mutu baani ojja kulaba abantu nga ababawagira be bavaayo be bangi ate bamuta batya bye bamuvunaana byawedde nga bamuvunaana essimu nti yabba essimu eyo etakolebwanga mu nsi anti bagamba nti y'omu kubakuba bannamawulire egindi e Masaka ne babba essimu eyo gye bagambye nti gundi 635 bwe kiba kyalimu ekyabannamawulire kiba kitegeeza bakwatayo ka vidiyo nga abba essimu
anti embuuzi anti yeeyo si 30 gye bagamba si 31 simanyi si 35 oli avunaana gy'avunaana nti baagibba naye ani avuna naye ate mu factory tekolebwangayo ne kampuni tekolangayo simu ngeri 635 osanga China bakola si biki eyo essimu ne bagiweereza e Uganda ng'eri emu ne bagiweereza oyo yekka kakati eyo gye bagamba gundi okuba kizibu nnyo okugamba nti oli yabba kampuni eyo ekola essimu Tekino bwe yatuuka ku Camon yakola Camon 30 bwe yagivaako yakola 40 teyakola 35 kakati oyo munnayuganda yaloopa Edi Mutwe okubba 635 bagimukolera yokka ne bagimuweereza Uganda tulaba nti eyingidde mu byafaayo kati baddire bafune iPhone bakube essimu eyo ekifaananyi bagitulage bwefaanana kati kifaanana nga gwe banagamba nti gwe olina iPhone 21 naye nga tukyali ku 16 naye bannaye kati abo be bakulembeze baffe naye bannaye bamusalako bubyembi anti kati abamusalako bye baagala byabayagala kati ate naye bwekibanga kyekyali kimusanyusa naye toyinza kimuganda kati omusango gwamusinze era akyaliyo nnyo oba okyali ku limaani nga bakuleeta mu kkooti guba tegukusinze tebannamusalira kibonerezo guba tegumusinze kuba bajja kutuuka ekiseera bagambe nti oyo yabba essimu nti tulage ku bokisi mwe wagigulira naye court sessions zatandika anti bwe bakutwala mu kkooti kitegeeza nti batandise okuvunaana omusango naye nze kyentya ku misango egyo bayinza okumuta ne baguvaako kuba ninako gwe baavaako nga bamuvunaana ne baguvaako ne bataddamu kugunyegako waliwo n'omusango baali bavunaana Bobi Wine bamusanga n'emmundu naki bagamba gavumenti egugyemu evuddemu tekyagulinamu interest ate emmundu ye ne batagimuwa gye bagamba gye bamusanga naye kuba baali bagiraze ensi so kati ebintu ebimu byogerwa nze sibiwakanya lwa nsonga nti kuba omuntu bwe baba bamukutte nga suspect aba alowoozebwa aba tannaba guilty gavumenti erina obusobozi n'obuyinza okukwata omuntu bweteebereza okukola twolekera kulonda tugenda kulonda kati omanyi lwaki mbadde mpita eyo yonna obadde njagala kubuuza kino ekibuuzo kati ffe kanneetwaliremu nze ndi Munyarwanda maama ne taata Munyarwanda waliwo we natuuka n'enkyeganda by the way nga saagala nakyogera nti ndi Munyarwanda naye Frank Kashimba we yatandika ebyo ebintu ogamba nti nno oba like twakulira wano biki twazaalibwa wano nga tetulina we tudda nze bwe nsituka wano ne ŋŋenda oba okukyalirako omuntu e Rwanda bampita Muganda bwe nkomawo wano e Uganda bampita Munyarwanda naye nga nze nazaalibwa wano eno kati izitokefu omuntu kati kansooke nkubuuza kino ekibuuzo osooka okiddemu then nkubuuza ekirala omuntu Uganda ni yenna si Muganda Ugandan is it citizenship by birth oba kisinziira bwe registering obutuuze bwo nedda naye nga mu mateeka kyandibadde by birth oba anti waliwo obubeera by birth obutuuze kisinziira constitution bwetaddewo gwe n'olaba woogwa kati nze neewuunya nga sinnagenda wala nsooka kwewuunya Banyarwanda beewammwe okulowooza nti omuntu bw'aba maama we Munyarwanda kitaawe Munyarwanda nti ate bw'ava kuno n'agenderwana nti ate aba Muganda kati neewuunya bw'ategeera nedda linda tugendako kati neewuunya kati gwe bw'ogatta Omunyarwanda n'Omunyarwanda ofuna Muganda kakati lwaki ate bagamba nti oli Mutooro oba oli Munyankole oba oli Mukiga oba oli Mufumbira lwaki bagamba nti oli Muganda bo kati bali balina gundi mentality nti Uganda yonna erimu baganda kyogamba bwe baba bagamba nti Abaganda buli bwe bati baba bategeeza n'abeggulu bonna bo bakitwalirawo nti nno kuba kati waliwo ensi ezimu kati ensi nga Rwanda kizibu nnyo osanga nti nno actually mulimu ndowooza nga basatu bato Abanyarwanda like biri awo naye tebagamba nti noba kati mulimu Abanyankole mulimu anti kati eki naye ekyera tekikyusa kiri tekirina we kifuulira gwe bw'ogenda kati ŋŋambe singa ofuna Bannakenya babiri ne bazaala omwana nga bamuzaalidde
Germany nga bamuzaalidde Germany bwadda kuno bayinza okugamba nti gwe oli mu Germany nedda oba kugamba oli Germany citizen so oli mu Germany. Okubeera omu Germany okubeera omuganda kirala n'okubeera citizen wa Uganda. Bw'obeera citizen wa Uganda tekikufuula kubeera muganda. Iye naye mba ndi citizen mba nina rights ezaki ezivotinga ezo bozirina naye ekyo kikufuula kyogamba nti gwosobola kati okgenda n'ogamba nti bwe bayita emipiira gy'ebika osamba kati ate lwaki bakuyita omuganda kati kyengezako kunnyonnyola njagala okitegeere nti abantu bategeere nange bwe nabeerera e Mombasa nga mpulira n'omusoga n'omunyankole n'omuteeso n'omulango nga bamuyita muganda bo endowooza yaabwe nti balowooza nti ekigambo muganda kiva mu Uganda bo balowooza kakati naye ng'omu batugambye nga bwe tuli bafeeriya fe abaabeera nabo emyaka gyonna nga bali mu buzibu fe bafeeriya kati ne tubeera ate si yasoose era bangi bazze babyogera kati naye fe abategeera tetubaanukula era tetuzaayo muliro olw'ensonga nti ffe bwe tuba tukolagana n'abantu bonna abava mu nsi yonna gye bavudde kuba wano waliwo abasomaali babaddewo emyaka n'emyaka waliwo abaeritiriya waliwo kati abasudaani abanubbi bajja wano baava sudaani ne tubawa ne paati era kati bw'oba oyagala abanubbi omanyiwo ne woobasanga nti kati wano we wabeera abanubbi wano mu Uganda kati bw'oba ogenze baabawa ebitundu ebyabwe nedda nti bwe kituukaawo ate mugenda ne mwefuula ne mukaayanira obwannannyini kiba kikyamu nedda kale tusaba kati nanti omanyi gundi yava mu kubeera nti mwabeera proud nnyo olw'okuba levo waliwo gye mulina we musinziira kugamba nti ffe tujja kukola kino temulina kyattukola babyogera n'ogamba nti kati lwaki boogera batyo nga tetulina buzibu n'abantu bonna kati walaba abanubbi bali ebbombo naye nga bajja kuyambako mu lutalo lwali lutalo olwaliwo edda Buganda yali erwana ne Bunyolo ne balemerawo kati oli n'abaleeta bayambeko mu kulwana ne Bunyolo ng'amagye amapangise bajjira ku ya Buganda kyova olaba nti bw'otunaaba tutambuddeko naawe nja kulaga olaba ebitundu ngaawe okuva ekitubulu omanyiwo ennyanja bw'oba ogenda Entebbe woyitira ku kkuba awo ng'eri ku kkuba we bayita ekitubulu awo wonna wonna w'abanubbi kabaka yabawaawo Ssekabaka yabawaawo abanubbi baba banodhana baava mu Sudaani ne bajja nga baali balwanyi balungi kati n'abawaawo awo era awo wonna wali Katabi balakisi ye Katabi awo wonna wonna State House weeri wonna awo baali banubbi waliwo ne gye twagenda twakwatira firimu awo abo bonna abo banubbi kati olw'okubanga Buganda yo omuntu yenna abazze emusembeza ne bakwatagana bulungi ne babeera bumu yo terina buzibu naye ate abantu bwe batuuka wano kakati ojja kuwuliranga oyinza okuwulira ng'oyo mwami kati atera okwogera ennyo ku Banyarwanda biki bwetunaffe batugireke tolina ngeri gy'otundika kubagamba nti yali asaba anti kati nze nyinza okugenda n'ensaba Congo nti Abaganda mu batongoze nti baawano omanyi muzeeyi nange ekisinga okunnumaye abayindi bajja wano eno abayindi balina ID nzi waliwo abayimbi bimanyi nga balina ID tebabayinaako abayindi anti abayindi kati ate nabo kankunnyonnyole kino nze naliwo nga bagoba wano abayindi n'abayindi abamu bajja wendi abasinga kati abo bonna bamukwano baasigalawo mukwano yasigalawo wano nga bagobya abayindi mu 1972 gavumenti ya Uganda yagamba nti awulira nti ayagala kusigala wano ng'oli muyindi weewandiise ng'omutuuze abeewandiisa ne beewandiisa mmwe mwagaano bukye emyaka gye mumaze nga temwafaayo kikola kitegeeza mwayingira irigale kati gwe kiringa bw'oli bwanajja nagamba nti bw'oba nga oyagala okubikolera mu executive media mwenna abalimu mwewandiise ng'abakozi baaki nti oba oyagala kuyingira mu executive media olina kuyita mu feeyi ng'ate feeyi omuwala nanga kubanga bosi bwe yagamba kakati mbadde ngezaako okunyonnyola eri issue nga ndowooza nti enaakuyamba okutegeera bwe birina okuba bw'oba ozze mu Uganda
n'oteewandiisa ku immigration n'obeera muno ne bw'oba omazeemu emyaka 2 nga teweewandiisa immigration tekumanyi obeeramu mu bukyamu noba wazaalibwamu ne bwe bakuzaaliramu baba bakuzaalidde era abazaalirwamu bakuzaaliramu mu bukyamu era n'oyo akuzadde talina bw'afuna bw'agenda kufuna bujjanjabi mu malwaliro gajjanjaba bannayuganda kati kyomulina bamulina okukola mugenda ne mweregisitering batujjako ne ID muzeeyi temuŋŋanyiza kubabulira ngeri gye munaakolamu mulina okugenda ku immigration ne mweyanjula ne mugamba ndi ssebo oba nnyaba ali mu ofiisi nti nze ndi muntu nze amanya gange nze gundi ne gundi ne gundi najja wano nazaalibwa wano naye batikadde bange bajja buzzi wano nga bavaawa nti gindi nti naye mbadde njagala kwewandiisa nga munnayuganda kisoboka ne bakubuulira emitendera mwoyita either weewandiisanga gundi munnayuganda by registration oba by naturalization go naturalizinge citizenship yammwe ogambe nti kati wadde oli munyarwanda naye bakuzaalira wano naye ate ekyokuzaalira wano ekyo tekikufuula muki aha wabula obeera omunyarwanda ali e Uganda nakyo anti oyinza okuwa kati bw'obadde oyogera kyo tokitaddemu nti by birth otaddewo ba registration ne naturalization kakati kakati kyoyagala okuŋŋamba nti omuzungu bwaza gundi ambasada wa Bungereza bwazaalira wano omwana ng'amuzaalidde Kampala aba Muganda aba Uganda naye ate nakyo oyinza obutakirigisitaringa kubanga omwana oyo bwe baba bamuzaala agamba nti nze sijja kubeera ndi mu Ngereza abamuzadde bagamba nti mu Ngereza n'ebbaluwa yaabwe gye bawandiikako ey'eddwaliro ebaako nti ki bali Bangereza kitegeeza omwana gwe banaazaala aba mu Ngereza naye ng'omaze kusalawo kubanga ne mu nsi endala feeyi bwe nva wano nga ndi lubuto ne ŋŋenda e Canada ne nzaalirayo omwana aba mu Canada kati bwe baba bagoba bannayuganda nga gwe bakugoba omwana bakugamba muleke wano omwana yo omuleka gwe n'ovaayo kisoboka bannaye bwe kiri kati nno nze nkugamba osobola okugamba nti omwana mu Canada oba mu Ngereza singa bw'ogenda oregisitaringa nti nzize olubuto oba ndufunidde wano oba nzaalidde wano omwana ye bw'ati tebamala gagamba bugambi nti kale tukkiriza singa tejjudde singa buli aba n'olubuto olw'omwezi ogumu singa tadduka n'agenda n'abeereeyo omuntu afunira olubuto mu nsi endala n'azaalirayo omwana aba gwa gavumenti yaabwe nkitegedde bw'afunira olubuto bw'ogenda nalwo era n'omuzaala kati ngola Shiba bwe yagenze n'azaalirayo omwana kati omwana wa Shiba mu ngeri ne passport ayina yeeyo omwana gwe bakazaala gwe bakazaala bamukolera passport amabaluwa galaga nti mu Ngereza naye nze nkugamba bweti mu Uganda enkola yawo weeri era abazanka bwe baali bali wano abayindi nga babagoba babagamba nti abatagala kugenda mu regisitaringe ng'abaki bannayuganda era ne baregisitaringawo bamukwano abo bagundi ba Sudiru bamadivani bametta basingi abasinga baregisitaringa ne basigala n'oyo omusajja wa Mityana Toroti Estate bonna ne basigala nga bakola emirimu gyabwe nga bali registered baali baagala kubeera wano bubeezi nga tebakkiriza nti bannansi nga bavuma bannayuganda kati bw'omala okugamba nti oli munnayuganda nga tolina wootandikira kuvuma baddugavu kati oli omukulembeze we yali yakirabira ye eyaliko n'agamba abantu bw'oba omanya nti oli wano oregisitarinze ng'omunnayuganda saagala kuddayo kuwulira ng'ogamba baddugavu nti maali ya nnyoko nini boy nga babayita ebyo teri kuddeyo nga teri kuddamu bibagamba era ne baregisitaringa beebo bakalimu boolaba basudiiru baani bonna babaddewo emyaka nga tewali abakoona ku ki naawe bw'ogenda kati olwaleero n'oregisitaringa e Bungereza ng'omunnayuganda n'owa n'ensonga zo lwaki oyagala okubeerayo bakukkiriza n'obeerayo nawano naawe kati bw'oba oyagala jangu oregisitaringe nga mu Buganda
mu Uganda obagambe nti nze munaye najja muno mama yali akola w'abagundi n'atuzaalirayo n'azaalayo naye ffe twagala kubeera bannayuganda era bakuligestalinga ne national ID ne bagikuwa naye mwe ekibalemesa mwalemwa okunnyonnyola eggwanga nti najja bwenti ne bwenti munnange mwami Franka Kashumba yabikolako era nebiggwa ne batuuta era like osobola okufuna ID nga tofuna ID kati nze ID yange bagitoplistinga last year njirinayo naye tekola ni namba tekola naye kati bw'ogenda nti oba ogenza gitereza mukano manyi sente ze bakusaba almost million 3 bandi basabe na 5 Neda, which is okay. Baba sabe ne 5 no, which is kubanga okay. Olugira mbwe mutate ne mufuma bemwe abaliwo muzeyi nati kati like abavuma Uganda oba Buganda Banyarwanda bokka nze simanyi yo balala sinafuna ko balala era kyo vola basiba twalira budde era ne bwana aba nga munna Kenya yatandise okuvuma era nja mutwalira obudde bwana aba we Tanzania nja mutwalira obudde kati mu byonna kibawene okuyiga nti wadde kale naye ate bagamba omanyi omuganda alina enjogera egamba nti oyombedde gy'osaka ng'ate okitegeera bw'oba ng'olina wojja emmere ate toyomberayo ate ani anagikuwa kakati bw'aba akumanyiira kati ng'odda ewammwe gye ne batakumanyirira wammwe bw'oba olina ewammwe odda wammwe n'ogenda kati kyokola anti kyokola ng'odda ewammwe nze kakati ndi wano nze sinywera mu kikopo kyentidde oba kibwongose bw'oŋŋambako ngagamba nti kireke nanywa ewaffe eka kuba ewaffe gyebiri kati bajja kubanga bwe muligesitalinge okuligesitalinga kyekisinga obukulu naye ekikulu singa baabaleka ne mubanga muzifuna bufunyi mutyo singa mu buli ngeri temukola ki singa temufaayo kyetaaga mube nga mwewandiisizza bwe weewandiisa kakati anti bo bwe batuuka wano bajja ne bakkiriza nti bazze wano era banoonyi baabubudamu anti singa wakkiriza ogenda ne weewandiisa ne babagamba batya wandi weewandiisanga nga naye toyogera bakadde bo nedda like byonna obiteekamu ebituufu kubanga tosobola kwegaana muzaddewo mubeegaana bulijjo bamulaba omwavu bazadde bange era nteekayo nti ono nti kineeno nti ndi Munyarwanda naye nti oyagala ndagamuntu ya Uganda lwaki toyagala ya Rwanda nedda like bw'obeera waneeno obeera Ugandan era bw'ogenda ofuna ID bakubuuza oli wa lulimi ki kati ogamba nti ndi ogambye omuntu abeera mu Buganda saagamba nti nno ndi Muganda era nange saagamba nti ndi Muganda ng'erinnya lyennyina liveeri kati gwe nobabuulira kiki kye bakummira ku ki ID njirina anti mbuuza ensonga ki gye baakuwa okusazaamu gundiyo tebakuwa nsonga basazaamu busaza baani ani asazaamu ate nze kati mmanyi like kunnirwa kuva kunnirwa basazaamu busaza ndowooza engeri gye baali baziwa bannayuganda kati gwe baali tebasobola gikulekera kale gwe muzeeyi totegedde nkitegedde kyeŋŋamba nti ndowooza baagisazaamu kubanga national ID baali bagiwa bannayuganda I understand nange era naregistaringa nga Ugandan wali mukyamu nkuleetera empapula zange ebyaliko kyeŋŋamba kiri bwe kiti ogambye oli muki nze ndi Munyarwanda kati bw'oli kyegesenganga mu Uganda ni oba mukyamu gwe tokiraba kakati gw'olaba oba mutuufu kiringa bw'oba oli wa P7 ate n'ogenda n'oregistaringa mu P6 toba mukyamu nga bannayuganda abazaaliddwa wano abaasaalibwa wano naregistaringa muzeeyi I registered as a Ugandan azaaliddwa wano bakadde bo baali baregistaringa nga abajja wano ne bazaaliddwa bo balina kati genda ne bakadde bo bagambe bali nti bannange ffe tubadde wano ebbanga naye tomanyi kyatuukawo awo mu maaso awo but it's okay kasika ngambye ngende nnoonye Franka nze mbadde ngamba bwe nti onoonye Gashumba ate Gashumba alina obuyinza ku national ID nze nkugamba genda mu nze nkugamba kugenda mu gundi mu immigration yesobola obbimala obagambe nti nze ndi waggwanga ndi Munyarwanda immigration kyekiraga nti ozze mu ggwanga ate oyinza okugenda mu ggwanga nga immigration temanyi kati olibeeramu otya
bw'osobola bw'otayita ku immigration oyinza okuyingira mu ggwanga ly'abantu bonna kubanga tolina tegeera kyenkugamba yadde ani nze kakati lwaki wategedde nti nze sitegeera n'obuuza tolitegeera byenkugamba wabula ekikulu ndi munyiiga mangu nga babannyonnyodde naddala ekikwata ku ggwanga lyammwe oli baba kibannyonnyola nga muva mu mbeera nedda si kuva mu mbeera kati mbuuliraayo eggwanga mw'oyingira nga toyise ku immigration ndi clear n'abantu abasinga kati empapula ezo zokka bw'ola abalaga ebyo baasi bw'ona abalaga ekyo tebayinza byonna mbirina aiswaya byaganye ate nga nabibalaga bulungi nnyo kubanga immigration ndi clear era ne Uganda njifuluma nengenda mu nsi endala n'enkomawo naye kati obuzibu buli ku NIRA anti NIRA yo omugaso gwayo kuwandiika kuwagabira bannansi ki aidde kakati gwe olina kuleeta bikakasa nti oli munaki munnansi bw'obanga tobirina n'oleeta ebiraga nti oyagala kuba na dual citizenship kyekyokka kyoba olina okukola wabula kyayeka naye bwe naaba nkunnyonnyola ojja kugamba buli lwe naakunnyonnyola nga bwe kiri ojja kulaba nga nze akoze eki akukotogera so nga ne bwe baali babikumma saaliye munnaye nno kana akatebe kentuddemu ka Shamimu Mayanja kakati gwe Shamimu Mayanja nze Shamimu Mayanja omuto ate ng'olabika nga gwe mukulu mukwano nze Shamimu Mayanja omuto era Shamimu Mayanja yagenze kusuubula bukaaya bannamwe tulina obukaaya obwa buli kika ku Mimi's Glamour Palace mwe abaagala okusuubula obukaaya buva Turkey made abaagala okusuubula obukaaya Turkey made abaagala okusuubula obukaaya abaagala okugula akamu naye ekisinga kusuubuza mujje musuubule obukaaya bwammwe ne Idi naye egenda okutuuka nga mubulina pozi Idi y'ebisolo etuuka ddi nziremu mbeere n'erinnya lyange erya Dija watutamye bwe watandika okugira kati watutama producer Idi y'ebisolo yaddi ye baani abatunda enkoko bagenda gireeta Idi y'ebisolo yaddi mu bisolo mubeeramu n'enkoko ate mu bisolo mubaamu enkoko enkoko si kisolo You are very stupid. Kinyonyi kati nze njagala kifuula nkoko kuba kati nze. Kati ekyo bw'oliba ozeeye wammwe oli bifuula. Tandiko ndeekaanire. Nedda kati oyagala kifuula osobola okufuula enkoko n'ogifuula ekisolo. Kisolo lwaki tukirya? Buli byolya byonna bisolo. N'enseenene. Nze sirya nseenene. Lwaki mulya enseenene? Kuba tuli Baganda Abanyarwanda tebazirya. Wamma mzee kagato sibula ku bantu inno nveeyo nfunye dadi omulala ani dadi Magala anzadde Magala ki Magala mwennyini mzee Magala iye anzadde era ngambye ku baana be ndi wa namba 74 ndi wa namba 74 era mzee Magala ayinayo lonchi yakatabo akatabo Abaganda abasukkulumu emyaka 24 kagenda kula Bonita kula Bonita nga 3 guno omwezi mzee Magala tubeera fenna antubeera Magala nze mbeeranga wano ogendako kilomita 3 n'otuuka ewuwo kati oli dadi wange ndi naye ate gwe mwattu b'obeera nabo baswaza muwala muleke munnange anti obuukira bakuyita kuwalampa owalampa bulole bw'abasuubuzi abava okusuubula engoye wamma musiibe mulungi mweraba naye nga temunneeraba ikop bannaye mugirabiranga ddala gadgets bannaye gwe sugar yatandiseewo nti edduuka ly'amasimu naye olowooza tukyassa kimu bibiri fe iteekayo akalangwa kimu bibiri fe rashtonangira mugamba ampole y'essimu tuyina simu zizino wano zafaafa tasaana tuwolayo simu katuka tukufunirammuwa naye nga mujja ku budget gadgets bona batompadde kaya size mbadde nkwata bukyanzaalibwa oba orderinga gundi 35 gye bakutene 35 nga ne mu nsi teriimu nga ne kampuni teyagikola budget gadgets asobola ogifuna gwe shuga muyiribi shuga ayiriba siri ku bayaayi mwasanze tutege omanyi abantu bagenda ne balimba ebintu nga beerabidde nti abantu kati abantu baabuuka abantu bategeera bategeevu ate ogenda okulimba ekintu nga bakikusinga okitegeera yeerabidde nti si 35 ye kamoni baabuuka 30 ne bagenda ku 40 ye n'agamba nti ate bagikwata n'omuntu yagibba kati bagitukubira ekifaananyi bagitulage naye mmwe abagala osuubula obukaaya bannaye mujja musiubula obukaaya ne hijaabu zennyini gye ziri ennungi ennyo ne zitopusi ennungi ojja kubanga ozifuna
ne bw'oba nga tonyumira otya ngoye nga black sugar kwolwo onyumako. Agambye mbuno oli muddugavu. Musibe bulungi mweraba. Kale oli mweru. Wallahi Sugar oli mweru osinga ne Sherry Matovu. Okimanyi nti bw'oyimirira ne Zali oli alaba ggwe. Sugar oli mweru okirako Sherry Matovu. Bw'oyimirira ne Zali kuba oyaka wenna bw'oti olinga Namagoye. Oli akulaba ng'ekisaawe ky'e Dubai. Executive Media. Focus, innovate, succeed.